ya osobola okyogera bwotyo kubanga munanga abantu abasinga basooka buwulira mu nnyimba zange dda you understand nengera bwomanyi nti nze seeyimbira nyimbira nsi yonna genda Bulaaya komawo okategedde so kati Fikigaza ye waavaayo nawulira akamunyumira mu luyimba lwange n'akakozesa mba nyimbidde ye abafaani wange okitegedde kati ate wakakozesa yamaani ngamba kituukiridde kubanga nze era missoni nsi yonna okategedde nsi yonna kutegeera kati ye waba akamanyisizza era ensemaani etegeera nti yamaani Makiyaban eyayiye akantu ako kakoledde Fikigaza okategedde n'abaganda bange naye okusoomooza nga ne baganda bange sikulu kubanga at the end of the day fetumanyi bwe twecontrolinga kubanga towulirangako incident yonna nti oba Makiyaban n'abantu bazze nabo bakoze emivuyo zisigibeerangamuko towulirangako nti maka abantu batambula nabo batuuse ne balwana oba ne bakuba abantu tekiriyo ne mu record tekiriyo kitegeera towulirangako nti oba Makiyaban yabadde n'abantu babasibye oba bakoze kino nakiri tekiriyo that means tusobola okwemaintaininga tusobola okwemanaginga tusobola okwecontrolinga era ebisoomooza kitegeeza biba bitono ate biba bya munda ngero olugero lw'Abaganda bwe luba ebyomunju tebitottolwa kati sobola binyumyano ku kamera yaba kwerwa luga munaye kanyimbeyo kanyimbe enkudi kitegeera kanyimbe banana kanyimbe nebiringa ebyo kanyimbe kitegeedde kubanga abantu babeeramu bagamba Fikigaza wayakubye ekimba kino olaba oli yakubye enkudi olaba ebisitaire webityo eba bitugamba naye ate jjukira bwe katalijirya kitegedde kati ffe tuli bawangaazi tustickinga kwekyo to building up culture kitegedde kati ffe culture dancehall gye ndi mu kuvimbisa kubanga ewaffe gyenva Gaza ye culture munnange ezo sitayire endala nziwulira era nzinyumirwa z'abatano bange era mbawagira ngesi ye Makiyaban dancehall Maradona yaman Fikigaza mwana kubanga mwana era nga bwomanyi tebyoma byakuba amanyi tegali amwana awo twavaawo dda wetwakozesanga amaanyi kali tukozesa bwongo na intaneti na kompyuta gwe mulembe mwetuli yamani ze mbagamba sizirefaya kubanga mwana wetunatandika okulwana ngaffe bageto youth ate mwana genda kuba kibi nnyo gwe kinaabakitya gwe mukulabako kiba kitya nga Makiyaban afudde kawempe nagala nakuba Fikigaza nakuba alien skin nga buli kwensanze kuba bukubi bolooza kinyuma endongo tejja tunyumira. Let's create love because love is the greatest gift. Twagalane bamenyi twagalane yama tesobola okugamba okusookera ddala lwakumatira erinnya mwe lyemwagala okukozesa nti gaali naye nze n'abaganda bange bwe mbangadde nabo ebbanga lyonna mbadde nabo from day one be bandabako nga siri kino kyendi be bampagira nga siri kino kyendi lwakuba nti kali muna bakikuliriza bagamba nti gaali bavuga gaali naye nze ntambula ne baganda bange you understand. Ye trend eriko kuba kati buli muyimbi alina otambula n'emikwano gye ne baganda be mwe muyite gaali you understand. Naye nga kyensobola okugamba nti singa tukuuma empisa obukakamu n'obuntubulamu ne tumanya ddi otulabisiza naddi totalina kulabisa ddi lwe tubeera humble ddi lwe tubeera unruly ddi lwe tubeera eggaali zijja tunyumira baganda baffe bajja tujja kwenyumirwa ffe ng'abooluganda yamaani. Okusookera ddala njagala okukakkana wansi okwebaza ow'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu okuvaayo mu kiti kye nga Bobi Wine na recognizing emirimu gyenkola kiba kya ddala mu mutima gwange nasanyuka era kyayongera nnyo ku kabiya yange kubanga kyanyongerako abantu bangi nnyo abagamba olaba Fada musonzeeko kuba Fada kasonga kwataliwa ddala akategedde so era nnyongera okumwebaza era mugamba ebigambo bino nti Fada sizikizanga era sigenda kuzikiza dansolo ngenda mukuba byonna bina gyonabera ojja kusiima ojaga tufuka dansolo Maradona rapid. First of all security kubanga munaye si buli muntu nti akwagala era akwagaliza you understand. Eri akulabako nagamaana akakayeke kawempe kayingiddewo akomaana okitegeera nga ekyo ekimuluma abantu balina emitima nga bwomanyi nti
naye tetubasalira musango, nze sibasalira musango kuba Katonda yasalawo yakebera emitima naye nga bw'omanyi okwerinda si buti. You understand? Kati bano baganda bange bambeereramu ate baba abawagizi bange bampagira baleka emirimu gyabwe ne balinnya emmotoka zaabwe ne bajja batambuleko ne Makiaba ne bamuvimbise oshegedde kubanga naye wabeere mu nnyimba ze abavimbisa. You understand? Yensonga lwaki mwana kiri obvious omuntu okuba n'eggaali oshegedde bali baganda baffe batwagala nnyo batuwagira batuwa ne ku ssente ate era batukuuma basobola otulwanirira dda singa babaawo embeera. Ndongo Simbi twebaza Katonda eyatuwa ebitone, eyatuwa amaloboozi, eyatuwa amaanyi, eyatuwa amagezi agayiiya. So Endongo Simbi okutwaliza awamu tukyayiiya, tukyalikodinga, tukyawandiika, tukyabikola byonna mu audio ne mu video ate ne mu kupafominga. Okusookera ddala akayimba ka Love is the greatest gift kalimu omukwano. Olumba lugamba tulina ebbanja ffenna lyakwagalana ekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kyekitugatta ekiraga nti Katonda afuga mu ffe. Yes, twetaaga okwagala. Ensi yaffe yeetaaga okwagalwa, bageto youth beetaaga okwagalwa, abasula ku street, abali mu makomera, abalina emisango egy'enjawulo nga tewali abalwanira beetaaga okwagalwa, abakulembeze baffe beetaaga okwagalwa ku mitendera gyonna gyonna, geto yeetaaga okwagalwa, Makiaba neetaaga okwagalwa, bakyala baffe, abaana baffe, emirimu gyaffe, emibiri gyaffe, obulamu bwaffe, buli kimu kyetaaga okwagalwa. Akayimba ako wekava kulabisa. Akayimba kakulabisa tulabisa abantu bonna munnaye abeefula tebatali impersonation abo nabona tubalabisa abatusuubiza nti bagenda tukolera enguudo ne batazikola, abo abagenda mu malwaliro ne babbayo eddagala tubalabisa, abanabyabufuzi abali b'enguzi tubalabisa, abasirikale mwana bano bagetu kidogo tubalabisa. Obimanyi mwana badogo site bonna bona bakola ebyembwa mwana okuzolera geto oba okulabisa geto okutuvumisa bonna tubalabisa. Abayimbi abakopa bannaabwe ne babba ennyimba zaabwe ne baziyimba abeefuula abakabi abagiyita nga tebalina kye bali bonna tubalabisa. Yamani ke kayimba ako ebisomoza si mu kuyimba kokka naye ne mu bulamu bibeeramu bingi nnyo 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 era bisobola okukola puroguramu namba ne tugituma n'erinnya ebisoomooza. Basically twagala ebyo byosanze mu industry mu kuyimba. Mu industry mulimu ebintu bingi nnyo naye ate nze ng'omuyimbi Makiaba sibitunuulira kubanga ate ebyo tufuna nga byatupapiika buli kintu kyakulafuubaniro kitegeera naye nga bingi nnyo. Studio lusiziba wala amasannyalaze ge Uganda agazikirazikira n'otuuka okukola oluyimba nga tebaluseevinze ne luyiika Bible neefa bintu bingi nnyo. Otuuka ku sso ne batakusasula, otuuka n'olina agamba jangu oyimbe nga kusuubiza ssente nakugamba mwana tebamuwa ssente bisinga bw'omala ebisoomooza mu bulamu byo bindi tebulamu naye nga tulemerako ffe tuli bageto youth eno mission Kibogina. Yamaani munnaye nno olaba entalo tezirwana kubanga tukyali baana bato kubanga ne bw'ozaalibwa mu ddwaliro basooka kukuba mpi omusawo n'okaaba ne bategeera nti omwana mulamu olwo luba lutalo. You understand? Ne tetubeera wanjawulo ziba ntalo. Kakati abakireeta mu music industry abamu basuubira nti obakola entalo kijja bakolera naye ate ebiseera we bituuse entalo zaggwako.